buwumbi 30 Bobi Wine wayogerako tuyinza okuba tabudirectinze kumwe aba federation naye Bobi ayogera ku buwumbi 30 n'agamba nti ekisooka mwasooka ne mugamba twawule politics mu ndongo. Little did we know nti ye yali yafuuka that threat nga ye Bobi Wine kati namwe abayimbi bategeera amaanyi gammwe muliko nate mwemugezaako okulwanyisa ekyo ekintu nti mulaba reality tekisobola kubeera temusobola kwawula politics mu music. Emabegaawo Eddy oyinza okuba oli omu ku abo abantu kati abatandise okukkiriza nti politics mu music mwali. What is your say right now? Oluvannyuma lwa Bobi Wine okwogerere. First and foremost kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobi alina okufuna research team entuufu etagenda mu wrong information. You understand? Between me and you, supplementary yakayita. Aina ababaka mu parliament naye nyinize musubira okuba nti ali ku ground yandirabye senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary biki ebyayitiddemu ebikwatagana n'eggwanga eddamba kuba position mwali okuvuganya entebe alina okubanga alina knowledge mungi nnyo. Kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ngeyo kubanga tali knowledge ku bintu ebimu ate ebiri important. Like for example omuntu addeyo n'awulira nti nno biliyoni 3 okitegeera yakitwala nti biliyoni 3 naye nga mazima si kituufu. Teri biliyoni 3 zayisiddwa era tezinawe wabayimbi kujjako nga yalina byamanyi ffe tutakola ki bye tutamanyi. Ekyokubiri kyennyina okumusa nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo kwagala okukola kino nakiri. I understand Bobi has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does. Oba okusupportinga cause naye asooka ayagala Uganda ne Uganda asooka ajagale Uganda ng'eggwanga oba okitegeera kubanga Uganda as a country has nothing to do with their interests. Ono ayagala kubeera president, ono ayagala kubeera vice, ono ayagala kubeera biki. Uganda's interest tezimanyi as a country. You understand? Asooka alumirirwe eggwanga. Bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala. First and foremost ebbanga Bobi lyamala ng'ali mu parliament emyaka egi teyayogera ku music oba yagyogerako naye zisaamulabako ng'addressing ensonga za music zonna. Okitegeera ebbanga lyonna lye yakubira laali presidential saamulabako nga presidential candidate ng'ayogera ku music. Naye olwaleero mulaba ng'ayogera ku copyright. Copyright yakamala mu corridor yafuluma eriwo eri ebaddewo bagiyisa 2006. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde mu music business all that long abadde takimanyi mbu teriwo amendment ya copyright lo. Digital yakamalawo 10 years. I think alina idea nti tewabaddewo the amendment to put in digital in copyright lo. Takyogerangako tiyakyogerako mu parliament tiyakyogerako ku campaigns oba okitegeera. Naye olwaleero azze n'atangaza eggwanga nga bwe kiri very important. Feno twavaayo ne twekolamu omulimu kuba tukuze luli twali bato ne tugamba no we cannot let things be like this. Katulwana okulaba nga tubitereeza ne tuvaayo ne twenyigiramu ne tukola federation okitegeera ne bannaffe ne tukola associations ne tutandika okubanga tukola ki tu addressing ensonga zino. Bw'oba ogenda okujja mu lutalo nga luno otandika okwebuuza ebibuuzo bingi because this is a struggle. Lwaki copyright ne badde teyita bantu badde tebakimanyiiko kiva ku kinti industry eri mu state mweri olwaliro omuyimbi yasigaza avenue emu ka stage wokka we tulya ate nako ne bakabigiko omusolo oguwulira simanyi 18% simanyi biki mubibuulira bakyajinga ticket per ticket. Kakati ntutandika okugamba how do we come in okusobola okutaasa eggwanga si ffeffeka individual wabula okutaasa Uganda industry. You understand? Olwo nno kiva mu kulumirirwa eggwanga n'otandika obutetunuulira ng'omuwabula ng'otunuulira eggwanga lyonna. Bwe tutunuulira eggwanga tutunuulira industry omwana n'omuzzukulu awo oba otunuulidde Uganda oba okitegeera. Tudde tuvudde tukoze federation tutaddemu requests yaffe okulaba nti tufuna copyright lo. Olina okunoonya engeri gy'ogenda okwataakenga mu struggle. Ne tugamba no instead of okusooka ogenda mu kkubo okwekalakasa n'okwogera ebingi atusooke tutambulire mu negotiations.
tusooke tuyingire offices ez'enjawulo zekikwatako tubabuulire ensonga eno era tubabuulire twetaaga copyright amendment urgently. You understand? Ekintu ekyo natutandika okukikola. Bwe twatandika okukikola yavaayo n'agamba mbuffe tuvuddeyo tukola bino tugenda tuli babeega. Nga tamaze kukola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya. Okitegeera? Kyeka yali ayagala tuveeyo twekasuke ku nguudo twekalakase tuyombere nga tetwalinawo option aka negotiations. Do you understand? So we first negotiated before nga tunagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyokodawa. So ffe ne tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyright law by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to kunze information gye nyina. Era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB namwe mbayise musobola okujja ne mubaayo. Tugenda kubanga Attorney General n'abakulu aba Law Reform and URSB batuyitiramu mu research gwe bakoze nakyo ekyetaagisa olunaku olw'enkya. Remember last consultations twazimala eza bakola tour eggwanga lyonna n'eza Kampala twazimala era mwazimanya. You understand? Si kya copyright lo kitambula buki? Si kibuubo ekyakimanyi oba takimanyi. Kuba ate ye bw'abadde akireeta alasembu kyetaagisa naye tekiriiwo era tekyatuweebeddwa baatuwadde ssente ekintu ekikyamu. You understand? Ekyokubiri nzija ku ssente. You understand? Olwaleero bannayuganda abayimbi kuba yadaga ssente za kusasula omusolo ye breweries abantu banywa bazina. Owookubiri ye wa telecoms tuba supportinga ne music waffe abantu okuba nti badownloadinga bakola biki be basinga okusasula omusolo abookubiri. Ekyokusatu we are the second employee after construction. Ffe tusinga okuemployinga abantu abangi. Bwe nkola ekivulu onaatunze kano onawa posta mubimanyi sijja genda mu details. All that is on record. What does that mean? We deserve a support from the government. But abayimbi bazze mu production badde mba producing so that we generate more income and tax. Okitegeera ne tugatta ku economy. Onfuna bulungi. Ekyokulala kibadde kyaki kya kuvaayo nagamba begging beggars what ekintu ekyo yandikikomezza. We are not begging for anything. Sente eza support abayimbi zabasaba. It is not for individuals mbono bamoyo adduka agende. Okitegeera? The money is supposed to be for artist circle. Artist circle. Circle is like a bank. Ojja ne weewola n'oddayo n'ogenda n'okozesa emirimu gyo ng'abantu bonna bwe bakola eyo then n'ozampola n'omwana omulala najja n'omulala alijja n'omulala alijja. This circle is here to stay for so many years to come. Circle said Eddy Kenzo nti bamwokyeza ayise wali adduse. Ebintu bino njagala mbiputing right on record. Tubimanye muddeyo muŋŋambire muganda wange Bobi nti politics amukole kubanga kati yavaayo ali mu active politics. Ni amukolere ku research omutuufu ate amukolere ku mutindo gw'eggwanga ng'alumirirwa Uganda kubanga Uganda ne politics biri byaki bwabanga biddala kituufu alumirirwa bannayuganda aleme kutambuza propaganda. Simanyi oba ba research team ye bamuwa ebifu. Okitegeera? Naye nze kyenkugambye ekyo ekisoose nkugambye sente abayimbi ze basaba za sako mu supplementary bayise bilioni 13 ezitannaba nakutuuka. Okitegeera bulungi muganda wange ezitannaba nakola ki? And it is for circle and artist groups structures okwetereza nti abayimbi luli tebabadde na bibiina babadde disorganized buli omu agamba tebali wano tebali wali. Olwaleero balina okuba ne office. Nfuna bulungi balina okubeera n'obukulembeze ku buli kitundu okusobola okukikirira abayimbi baayo wadde bayimba ku mikolo okusobola okusupportinga ng'eggwanga. Onfuna bulungi mukwano gwange. Naye ye bw'aba akyogera kiraga mwe abayimbi bagenda buli omu akwata ekiveera adduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanaakwo bajja kukuwa. Tekyetaagisa kuteeka ku bantu propaganda na malisi. You understand? Ate tekikwetaagisa kusiga bukyayi kukyayisa abantu gwosobola okuyitawo naye nga balala obalese baliwa wansi bali ku ttaka. Nze ekyokuba nti nno Bobi akola omulimu gwe nga munnabyabufuzi si munenya agukola agende mu maaso.
okitegera, he has a right okitegera. Ate abantu bangi balina ebibanyiga bakiikirira nga mubutuufu balina ensonga zaabwe, so bw'aba avuddeyo okuboogerera aboogerere bulungi okitegera mukwano gwange. Tekitegeeza mbufe atuleke nga atukubye ebigo yagende. Bw'agamba ebikwatagana ne ssente, nuupu efuna ssente nnyingi nnyo, nammwe mukimanyi. Buli muntu yenna ali yakimanyi nuupu efuna ssente buli mwaka, ate okuva mu gavumenti onfuna bulungi. Ye aziteekawo, ayinza otuwa ku accountability. Yali azimbye akasomereyo b'eddwaliro nga bw'abyogerako. Oba okitegera, ebintu bino gyaba tubitaking right. Me, I'm not trying to simugezaako mu attacking, but I'm speaking as a president of Uganda National Musicians Federation. I have to defend my institution. Okay. Kakati Eddy, mu statement zo mulimu ekyogaa nti yeetaaga research team. Okitegera, kakati bamuwulira batya nga ayogera ebyo nga tebasiiba nanga information entuufu bagimanyi, abatabalidde mu lwaki ekintu kino ekyokulowooza nti sente zibadde zigenda okujja ng'oggyeko gamba Bobi Wine naye ne mu bantu abalala kibadde kisatulatinze nnyo nti munyago, kuba kyekigambo yettamu entuufu gyakozesezza. Kati nze kankunyago kankukikuddiremu oba tokitegedde. That money is for the circle banka y'aba artist. Okay. Kuba si buli muntu nti alina ebyapa by'amataka, but people have to produce music. Okitegedde, omuntu ajja neyeewolayo n'agenda n'akozesa n'akomyawo. Ekyo nno kigenda kuyamba n'omwana alijja mu myaka. Just ffe kye tulina okukola ku managinga sako kubeerawo nga buli kaseera tugirondera obukulembeze obutuufu, so that yekulaakulana, good investment, what so that he can stay for so long. Naawe omwana wo gw'ozadde bw'aliyimba asobola otandikira n'ajja neyeewolayo in an artistic way, as an artist. Okitegera bulungi mukwano gwange. Kyo nno bwe kiri mu bulamu obufu bwakyo. It has nothing to do mbuna. Era bw'ogenda ku supplementary bayisiza billioni 13 for artist circle and its structures. The circle. Bayimbi ki abagenda okuqualifying okufuna kasente kano? Waliwo omuyimbi, buli muyimbi kasita obanga oyimbye okitegera olina works zo ziyingiza kasente, osobola ogenda wali n'okola ne bakusasula, kitegeeza okkirizibwa okujja neweewola n'ozzaamu then n'ozzampola, oyo aba qualifying. As long as music we gyali ku YouTube, gyali ku online platforms, amanyikiddwa, alina videos performinga, bantu bamumanyi, agenda kubeera ne recommendation okujja kuva mu association zino twazitwalira ddala mpaka ku byalo. Okitegera, sub regions, Greater Busoga mulina, Greater Ankole balina, Bukedia, Karamoja, Acholirango, Kampala, Greater Kampala, nayo mweri, ng'otaddeko ne sub regions Wakiso, Makindye, Nakawa, Kawempe, buli wamu kibuna, buli wamu okulaba nti buli muntu abeera beneficiary. It has nothing to do with politics. Okay. There is no politics here. Okitegera. So njagala Bobi ayagala eggwanga lino bw'aba agambye nti alyagala. Namuwulirako lumu sandyagadde bingiramu kubadde byabufuzi ebyo ng'agamba nti abaagala okuwa Uganda obuyambi babuleke. Okitegera, instead of gamuleete then n'asaba accountability so that abantu ba benefit yabaga mubireke. Kati ne wano mu music byaleese. Okitegera, abayimbi temulina kubawa ssente, mulina kubawa copyright egenda kuyita nene ka capital mulina okukabawa kubanga be basupporting abasinga osasula omusolo. Ekyo kiri on record sirimba. Omwenge gwe abantu ababuruwalizi basinga osasula omusolo ngo bagatidde wamu. We support them, teri muntu anywa nga tazinyemu. Abatelekos tuba supporting ne music for downloads and what and data. Okitegera, we are the second employee after construction. Music employing abantu bangi. Don't we deserve a support bannange? Kino kyetaaga kubeera politicked. You understand? Nze nno saagala nnyo okwogera ku nsonga za Bobi kubanga zibintu bya politics biri sensitive era muleka simwogerako, naye bw'ayogera ku music mba nyina okuvaayo kuba nze nkulembera music as we speak. Okay. Still erinnya lyo libadde mu line emabegaawo. King Saha akoze ekivvulu, ogenzeeyo mulaga support Bobi Wine naye abaddeyo. The rumor has it ogezaako okusituka ogenda omubongako eggaali ya Bobi ekulemesa era oyisibwa bubi okuula. How true is this?
chifu naawe tewasituka kuwadde ekyo kifu kati nga nzitukandagawo ogenda omubongeko nga nze ndi president omulonde ate ali active okisegere and I'm serving and my term nze mukulembera bw'aba as far as akyafuula nze president wate nze musitukire ku ddiiro ki oli president wa party nze ndi wa industry mwakolera ani alina ositukira munne mwali gwe yali afuga ani bayiza byenkugamba no byaddala mwe tumbitwala nga komedi byaddala banaye mbaguliddewo nze ebyange biwedde tutandikire ebyo naye omukulu adde ayogera agambye nti akasente ke bagenda okubawa kandi kasobola okuzimba Kiruddu Mulamba ne kazimbira n'abasawo amayumba naye ke bamuwa kazimba essomero sente nopu zeefuna zisobola ozimba amasomero kuba atazifuna buli mwaka olweyajja by then saayingira nnyo mu byabufuzi okitegeera kanjogere ku bya music temuntwalayo olowooza lwaki buli we mubeera mugenda okufuna ssente ng'omukulu avaayo ayogera ati nze byebinuma ayagala ensi ye ayagale ffe atuwagale naffe tuli banne okitegeera kuba naffe tumwagala by the way naffe tumwagala naye simanyi lwaki yayagala notwagala we are Ugandans bro gwagamba ekigambo banna Uganda ffe tuli baawe okitegeera ensonga zino sandagale tuzigende nawala kasita aba addressed mbabuulidde amazima bwe muba nga temutegedde nimuziremu you understand? Don't we employ many people? Are we not the second employer after construction? Don't we support the support? Don't we deserve the support from the government? Really? Not in Bunza Mpentu Arendi, but for infrastructure wise, auditoriums, music theater, studio, Oshegera, ebyo byonna, music schools, bro. Been able to maybe a small scale with the this heart of omuntu okubiranga ali biased. Remove bias. Let us go with the reality and facts. Check it out, bro. We are going to politics until when? This is our country, my brother. Use this platform as a journalist to promote it and love your country. Speak the truth. Jam politics, brother. Bobi Wine byalwanirira. Byebino kula nti nse kula okiriza byalwanirira. Bro, ayina ensonga zentuufu. Sekyo nawe kikiriza. Kati ezaffe lwaki tazitunulamu. Ayina ensonga ze naye nga gye ziri ntuufu era ne tukkiriza. Era tetumukubangako mayinja nejjo nabadde naye namuvumyeko. Oshegera teri sagala tudemu olukusinza kuyituka situka nayo genda nga nzungira ku bantu abatampise. Oshegera byenkugamba bituufu. Ensonga za music gwe tokimanyi nti bwe tuba tugenda okuyimba wano stage ya Chameleone enkuba yagitwala tokimanyi. Senga twali tulina arena ng'eri covered enkuba yandimukoze ekintu ekyo omuntu amaze emyezi 8 alanga show ataddemu billion oba million 3 enkuba ezeetutte stage. Do you know what that means? Okimanyi omuntu ayinza n'okufa era Chameleone mugumu. Omuntu olangidde show emyezi 8 enkuba ezeegikubye abantu bangi bagenze ku macupa wana abayimbi bangi badduka bagenda na Bulaya amabanja gabamalawo. Mwami Seba tatambulira ku boda ne banne lw'amabanja. Bamanirenda basika ebintu byabwe abantu tebakyalina mayumba. Are we not fighting for the right cause? Era katutiki kamundu kurumu yayogera kunga stage ya kagwana gamba nti empewo tegenda kujja kututwala. Kati byakugamba yoyo omuntu gwe muliko ama tugende maaso n'ekintu kitegerekera nja kunyigira bwere tonyiga tutakwagala wandi twagadde kuba naffe tukwagala oli muganda waffe jamu n'ebyobufuzi mu music kuba wagana omulwanira ffe tumusobodde omulwanira leka tulwanirire music kuba abantu bali bubi bayimbi bali bubi kitegeera studios info abantu batuyiseka ba Nigeria bali n'abatanzania bali mu Twitter ka abantu bali mu kugenda leka tuogere ne government to negotiating nayo eyambe industry tutereze studios mix master music schools tuyigiriza abana abajja music bajenga ba they are more professional even more than us. You understand? Leka tuzimbe auditoriums leka tuzimbe theater
these 3 days zigenda okunyumisa omuntu ajje mu shonga, it is worth it. Ebyo byetuwogerako bannange mujje politics mu music si mu bubi. Bwe tunaasirikanga busirisi ne tutavaayo, kintu kino kigenda kweyongera kuba kibi. By the way, si byakusaaga tujje politics mu music. There is no way you cannot collaborate with the government if you want to develop the music industry or anything else. Ne buba bwalimi, ne buba bulunzi, ne biba bya busubuzi, ne bwe ki. You cannot ignore the government. That has nothing to do with politics. Katusoke tuzimbe ebintu bino. Mukama bali babayimbi ne bajja mu buyinza tutandikirewo. Kati tuna entertaining, how are we going to celebrate them ngale tulina adda akantu kono. Ensonga za music azivemu kuba yagana omulwanirira. Bwaba yagala lwanirira music ajja twegatteko. Nga yongera kuyimba buyimbi alina n'akayimba akapya. Kasabungu. Olaba nze kankubulire. Olaba kankubulire Brad. Bobi alimbamu. Akole ebyobufuzi ebituufu. Okay. I believe Federation in Mboza structures for the artists. Okay, it's Federation in Sakwayayo. Yes. Then the woman in Sakwayayo. Bro, we are talking. This is the president of UNEMF. I speak in behalf of UNEMF and my affiliates.